twegattako njagala okwebaza ennyo kansala Ssebaale mazima ali akiikirira omuluka gw'Emwereerwe bambi ku division y'Egombe sebo webali nnyo webalire ddala ate twagala okwebaza yatuwagira agenda tuwagira ne mu Kijjolooto tulabira wa kansala tweyanziza nnyo kansala Ssebaale ndowooza obubaka obwo tweyanziza nnyo tweyanzeege bwe tubufuna tweyanzeege mu Kijjolooto twebaza abantu mwenna abatuyambyeko abatuwadde emmere abatuwadde tenti abatuwadde obutebe abannaffe abatuwadde ensimbi n'ebintu ebirala bingi nnyo naye ekikulu byonna tukyetaaga ebintu kansala Ssebaale tukyetaaga yawe twagala yawe enkota z'amatooke twagala awo tubeere nga tusobola okubeera nti tutambula naye we bali balire ddala okutulaba kansala Ssebaale agambye abadde tumanyi tuli muwandiisi wa bitabo tamanyi bambi kati musomere ennamba byonna mbikola kansala Ssebaale ndi ku 0781 599 343 kanjisome mpola mpola 0781 599 343 era bw'obanga oyagala kwefunira kitabo kino dictionary Saalongo gyakutte kitabo ky'amaanyi yo dictionary y'amaanyi ebigambo ebizibu biri eby'Oluganda olukadde bukuku oluliko n'envi biri omwo Sekabaka bavudde ku batonda bano baliwa bano Sekabaka bayitwa Sekabaka abensi muwawa abona abawakule ndume bafudde obamba bayitiremuko abensi muwawa ngakakweko kalale atolo banagule kitabo kati waliwo na kino olulimi Oluganda n'ebigonjirwa ku mulembe omutebi nakyo nakiwandiika taddemu ebigambo byonna ekiwaani kuyisaamu ggaali eby'omulembe guno omutebi nabyo amapiano byonna mu ebiri kwebeereramu amasappe okwebeereramu ate ekyo kikulu abantu balina okwebeereramu tulina okwebeereramu kati kino kya bisoko omuntu nga bw'ona omubuuza okusuula ensika kyeki effumbekero ly'ebisoko kitegeeza nti bifumbekedde muno oli bw'agamba nti Lutankome yantuula mu kifuba aba ategeeza ki oba Lutankome muvuguze abe yakyogera awo abe muvuguze oli ayinza n'okuva enaga musajja oyo abe lukolera mu ntembo lukolera mu ntembo baba bategeeza ki weekwate effumbekero ly'ebisoko lino ate nno munne ekya mitwalo 3 gyokka ng'omuntu akyefunira olulasanga erwerwe ebbeeyi lwa 10 ng'omuntu akyefunira naye nga ndi ku 0781 599 343 n'okutontoma ntontoma obeera omufunye siyimba buyimbi nsomesa ntontoma bano abalina abaana ompita mu makago naye nkusomeseza abaana bo abantu basomesa luzungu lwokka abaana basomera mu international schools ga beeyi luzungu lwokka kati ennono tebafunye bantu abasomesa nze ndiwo ku lwa nnono mpita nsomesa abaana bo ennono omwana tasobola kwawula kojja na ssenga tasobola kumanya kizibwe yaani tasobola kumanya omujjwa yaani obuvunaanyizibwa bw'omujjwa byenkolerako ddala ku ssimu eyo gye mbasomedde kale bwetutyo tutambula Delta TV jukira olunaku olwokutaano tugenda kubeera awo Sanga essomero Sanga primary school kulinaana All Saints Church tugenda okubeera tusambemu omupiira awo tujja ate ekikulu ennyo tubavunkanye n'awayitamu bagenda kujja butereevu ku mpewo za Delta TV naye bino byonna biwagiddwa Kirabo Properties ne bannaffe ab'amasomero abatuyambyeko mu ngeri ez'enjawulo tubeebaza nnyo bannaffe mwebalire ddala okubeera nti ekintu kino kigenda kubeera nga kitambula kati gwe atayitire mu Kijjolooto jangu wano wewandiise era mukisa gukyaliwo kukoma lwakutaano zigenda kuba ssente endala tugenda kwongeza kuba buli lwokeerewa naffe enteekateeka ezaffe oba ozikeera era bagamba enyonyi enkeze yeri olusiringanya kasola nga tosobodde sabbiiti eno ebinaddirira weenenyanga era mazima kakati bosa kitundu kyaffe kyakubiri mu ssaawa eno ey'okubiri ddala nga tutunuulira Buganda n'abajulizi ekigambo bajulizi omuntu okubeera omujulizi mu butuufu wandibadde mulamu era kyova olaba nti obwakabaka bwa Buganda ensonga zino tebuziyingiramu nnyo era ebimu ku nsonga lwaki obwakabaka bwa Buganda tebwetaba mu nsonga zino nti okusookera ddala ffe wano mu buwangwa mu bugunjufu omuntu omukulu tayisibwamu maaso mazima omuntu omukulu tebamutenguwa omuntu omukulu kyayogedde ne bwe kiba kikyamu
omugambako era mu ngeri ya bugunjufu naye ate era siggwe wakiroyita mu bakulu banne bamugamba kati oyo ye muntu omukulu kati bw'oba otunuulidde obwakabaka bwa Buganda omusingi gwabwo ku nsonga y'abajulizi batunuulirwa ng'abajeemu eri obukulembeze bw'ennono mu bwakabaka kati gwe olwaleero kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri ali ku Namulondo essaawa eno bw'otandika okujanjawaza olunaku luno kakozesa ekyo ekigambo n'olujanjawaza n'olutongoza mu bwakabaka oba oli awo oba ofaanana nga akontana n'ennono tegyokulembera kituufu nnyo ddala era kyova olaba nti obwakabaka tosobola kuvaayo n'ogamba nti obwakabaka Namugongo bwakiikiriddwa gundi era ekyo bw'olaba kikoleddwa omanya abakikoze tebali mu bwakabaka butereevu kubanga ennono yaffe eraga nti waaliwo abantu abajja abajeemu abalwanyisa obuwangwa bwaffe abalwanyisa eggwanga lyaffe abaagala okutufeebya abaagala okututirimya abaagala okutubba abaagala okutusaanyaawo komwanga kanwanirira obwakabaka bw'abajjajjange ate era ne bassekabaka bonna bajjajjaabe bwe baakolanga okulwanirira kivola ne Muteesa owookubiri oyo bwe yategeera nti nno Buganda baagala kugigatta ku East Africa bakole East African Federation yaluma n'ogwengulu era byebimu ku byamu era abasajja abazungu bamayiza mu 1953 naye awo omanyira amaanyi ga Buganda jawo era kye baayagala tekyatuukirira tekisobola naye bw'otunuulira omulembe guno abamu tebamanyi amaanyi ga Buganda ate gali mu bantu balowooza nti bw'okijjanya obwakabaka n'onyenya Namulondo n'ogiyuuya bw'oti mbwolwo obwakabaka oba bumaze amaanyi tekirisoboka twagala tusinzire wano ku mpewo zetu twategeeze nti obwakabaka buli mu mitima gy'Abaganda ate tosobola kutta Baganda bonna n'obamalawo osaanyeewo obujjeewo tekisoboka buli musobola kujjawo omuntu kumutuuma bossa very good kiraba ekintu ekyo tosobola kujjawo kugamba nti ndi bossa ndi wandiga kyekyo yes tosobola kujjawo kugamba bossa kati yogera waliwo ekisajja kiri ku mukutu ogwa social media ebintu byekiyimba oba lulimi ki kyani ekyo sikitegedde yebyene kiyimba bwe kitabulamu Oluganda olulimi lwakyo luliyita lutya tetujja kwogera lulimi lula kiyimba biyimba biri byawo bintu addira oluyimba lwo n'agattamu ebintu oba be bano kye bayita okuddukaza emmeeza annaye Uganda erina abayimbi nga tosobola kubiteeka wali bbali kituufu kuba buli mu mitima gy'abantu muli munda kati tuwe ekyokulabirako Muteesa bwe bamuwaŋŋangusa okusooka mu 53 ne baddamu mu 66 Abaganda basigala tebaabya nnyimbe bazaabya tebaalimanga bijja basigala babirima kituufu kati awo kyekikola Obuganda ekyo kati tolina ngeri gy'oyinza kuyuuya nga ayuuya empalubwa z'embobwa z'ekkobe oyagala olindwebale nnyo kati Buganda kyekyo kakati bw'oba otunuulidde abajulizi bano n'engeri gye beeyisaamu n'engeri gye baali baweereddwamu emirimu mu lubiri nakugambye nti baweebwa emirimu nga tebatunuulidde eggwanga tebatunuulidde Jehova webale nnyo kubanga Buganda esembeza kakati bw'oba obatunuulidde bonna bwoti ekyo kikuwa ekifaananyi nti ne bwe wandibadde ggwe nga ggwe mwanga mazima eggwanga lyo nekino ekyaliwo kiriwo ekisinga soko malayo message ya mukulu Sembajwe omunaye nkubuuzizaako Sembajwe Alfred mumanyi ku lubogola wali mumanyi bulungi Simba webale nnyo webalire ddala obaka bwonna butuuka ssebo nsiimira ddala webale nnyo okubeera nga y'omu ku bantu abagoberera programu ya Wakule agoberera nnyo Wakule ennume nnyo ayagala nnyo Oluganda yagamba nti twayiiya nnyo abantu abagoberera programu ya Wakule ennume tubeebaza nnyo waliwo wano omukozi munnaffe bamuyita erinnya nanno laba bwe ligenda Mulangira yamukazaako lya Musiraamu naye yanyumirwa Kabiga akabiga kamunyumira ne Wasula yatuumawo Kabiga
Ida tiye sinzira ku kife tulina kwe twasinzira. Mukyala we bamuyita Blenda. Bagamba ati kati Blenda kamutwale mu kabiga. Tulina Blenda wano yoyo. Owaye ebigambo by'abakole ennume abantu batandika okubikozesa Ibula wamma. Ali mu kunoonya sponsor wa kabiga yagala akoko ka kabiga. Ibula akabiga kamukola naye twebaza ddala bajjajjaffe batukwatiddeko nnyo ebigambo by'abakole ennume. Yatusabye mu bbanguliro ly'omulundi guno tuteekemu ekibuuzo ekigamba nti ng'oli mu bbanguliro awo kolayo ekikolwa ekiraga nti oli mu kabiga. Ajja kukiteekamu ssente ate tunagamba tutya olikola abantu bwe baluma obujiji. Ate kati bano abali ku mpewo nga beewandiisa mu wakula ennume era kati bagenda kutandika kwegezaamu bakinoonyereze oba si kyo banoonyere Ibula ababuulire. Kwaye nanyini kibuuzo nange tanampa ansa naye bwe tunaaba tutudde ajja tuwa ekyokwanukula ekituufu. Alayo obubaka bwa kakati ye mukulu Adam Sembajjwe alindejje agamba nze Adam Sembajjwe endejje abayitibwa abajulizi leero baali baweereza bangi nga basirikale mu lubiri lwa Kabaka. Kati bano beebeewaggula okugenda mu kusaba ng'ate kyali tekikkirizibwa. Era nayongerako n'agamba wonna wolaba mu nsi abajaasi bwe bagaana ebiragiro by'abakulu si kyekiri kyoyogedde bakwatibwa na mukono gwa kyuma bavunani. Nayongerako Sembajjwe webale atuwadde twabasabye bannange naffe namwe abali eyo musobola okutuweereza esimu eyange kwoweereza eri 078 599 343 n'essaalo ng'agenda kuba weeyidye eyo ya WhatsApp. Bw'oba oweereza WhatsApp weereza ku 078 599 343 n'ekifo wooli nga mukulu ono bw'atugambye nga ne Sebbaale bwe yatuweereza wano kansala w'emwereero Sebbaale bw'atuweereza ekifo mwali. Kati ono Adam Sembajjwe alindejje ayongeddeko n'agamba osokoba eyiye eri customized noti 759 lukaaga 8 noti 5 obubaka bujja kutuuka wano butereevu era tubusome. Kati ayongerako n'agamba nti n'olwaleero mu ggwanga Uganda amasinzizo gonna tegakkirizibwa mu balakisi zonna. Eyo kategeddaako ate Sembajjwe webale engeri gyazi kutema vumba n'azimenyaamenya akyayongera. Sembajjwe atugambye wabaawo abajaasi abeewaggula ne balemerako mbu baagala kusaba nga bayitiddwa okugenda ku paleedi. Kiki ekibakolebwako mu ggye lya UPDF? Akabuuzo akataddewo nga kabuuzo naffe netukamanyi akabuuziza gwatulaba. Agambye yo olwaleero lwaki tewaliyo bajembera kiragiro kya UPDF ekyo nabo bafuuke abajulizi nga bali. Ensonga teyali ya ddiini. That was mutinity. Mutiny Uganda andi kati atusibye ennimi. That was mutiny. Alese kali nnimi. Naye ate mutiny nkimanyi omanyi twasoma ebyafaayo by'abasajja abo Abafalansa abali abakambwe ba Napoleon Bonaparte baani abo nga mutiny kiringa nga balina ngeri gye bakitaputanga bo mu lulimi olwo olw'ekirwanyi. Naye nga ekikulu mu byonna ensonga y'abajulizi nja kwebaza Sembajjwe Adam naye akijjeyo bulungi webale nnyo Sembajjwe kubanga bw'onoosembeza ekkanisa mu barracks ebyokwerinda ogenda kuba bitabudde. Kati wano batugambye nti an open rebellion against the proper authorities especially by soldiers or sailors against their officers. A mutiny by those manning the weapons could trigger a global war. Rebellion kubanga kugaana kujeema okwamaanyi ate n'ekirala bagaye open rebellion ndi mulujjudde ate nga kuyinza okuleeta obulwa. So it was a mutiny. Omusajja mutuufu kiringa kyova olaba abasajja bano abavayo ne bagamba nti bannange omukyala ntabukidde omukyala akaboozi okujeema okwo ate bw'okuleeta eno oba oleese bunafu kyekyo kyennyini zekitegedde bajja kunoonya n'akulwanyisa n'atakulwanyisa nga tebamulaba. Naye ku kino baali balumbye obwakabaka butereevu mulujjudde
ensi yonna ng'eraba omanyi lwaki ate yabanukula bagambye kijja n'amaanyi kiddayo n'amaanyi n'okwayuya kugema okukaaba eyo omwana aba akaba nakasirikamu ate anoga ati asirisa ate n'akaaba kati naye oyalaba nga bajeemye mu lujjude kati naye kye yakola kwe kubatta mu lujjude kijja n'amaanyi kiddayo n'amaanyi n'ekirere kigenda nanduulu Johnson Sesanga ekibuzo kino sirowooza nti akibuziza mu mwoyo mulungi abuziza atya Johnson Sesanga naye tambulira Sesanga ow'enjovu agambye nti naye ekikolwa ekyo kyalekawo Obwakabaka bwa Buganda akirese mu mwoyo ogwo nange ndaba takibuziza mu mwoyo mulungi tokubye nnyo ng'enjogera ennaku zino bwegamba kubanga ayinza okuba alabanga ffe abenyumiriza ennyo ng'olugunjo lwetulu kituufu nti mba n'abiri nenyini nkoko mbadde muleeta wano netumulya amazima amusobola naye kyalekawa Obwakabaka kati nno Obwakabaka ate kyabuwa maanyi kyabuleka nga bw'amaanyi kituufu era njagala okwebaza ennyo abantu abagoberedde omunyonyodde bulungi abantu abagoberedde ennono eyo nti okusigala nga tebayinaamu muli nkola yakuyimirira eno wevaling attitude ate ndiyerigwa kiteera wamu netusigala nga tuteredde nga tuli ku luguudo abagamba nti jjajja mutova ku maini tutatuva ku maini ate tuli bugundi ate otuza mutova ku maini kati n'ogamba byebiki kwebyo byatanantananga ava ku mulwadde omujulizi ono atafuna omujulizi atasobola kufuna bukambwe bwa mwanga nejali kati kubanga ekituufu waliwo abajulizi abagwambala enyo era nga bo balaba bitabuse ne bayitaawo anti ndifiira abugumenya enjejjira ku kibanyi banyabo ne basebo njagala kubategeeza nti ennamugongo enteekateeka zonna zitambula zitandise mu butongole zigendera ddala mu maaso era mu maaso awo naffe ku ssaawa 4 tujja kuba tukuwa butereevu naawe weetabe mu kusaba tegeka awo bayibuli tegeka ebiwandiiko asabire mu ddiiro lya asabira mu ddiiro lyo kubanga oluusi waliwo abantu nga crowd ebatawaanya kituufu olaba kati nange sijja kwejjamu saganya crowd era nange amawulire genafuna emabega kaawo nti badokita bagamba Ssaabasajja Kabaka nti sooka weewale abantu abangi tulabe oba obulamu bunakola oba bunadda mu nteeko kakati katugumiikirize tulabe ate tunagamba katulabe obaoliawo tuyinza okufunamu ekikola ki kiragiro ky'abasawo kisibwamu ekitiibwa gwe tuleewo saba tuleewo saba ate munnange bw'obeera ku Delta TV yo olaba bulungi n'okusinga ali wali tulawo olabe buli kimu tugenda kubanga tukikuwa mu bulambulukufu bwakyo ensonga zonna zibeere nga zitambula era mukulu Ssembajjwe w'oli awo omwana musabe remote yongeza tugiyita enfugira wala katabo kano ebyo twabinnyonnyola enfugira wala osinzira gy'oli n'ogira n'oteeka mu Delta TV yo n'oyongeza n'otumbula saba n'amazzi awo n'oli wagambira nti atambulira ku ntoli atambula ku ntoli azina ntoli nga maguja azina ntoli nga wambwa njawulo kyeri wakati wa remote n'entoli remote entoli nakyo kivuga nno mu Buganda entoli kye kivuga ekikolebwa engalo bw'asuna wati tiri ezo ntoli naye ate ekisoko okuzinira ku ntoli kitegeeza kubeera mugonvu eri omulala nga kyagamba kyonna agamba mu luzungu babayita ba yes men waliwo abakulembeze wano nga buli kyagamba bugambi yes baali mu lukuŋŋaana omanyi Olungereza lwali lumutawaanyamu naddala olw'Abazungu naga nti owa abasajja bwe boogera ekisesanka onaako nange nsobola okuseka bambi oluzungu talwekakasa yali alumanyi naye nga talwekakasa bambi ono omusajja nedda ne woba olumanyi abantu bali boogera mu nnyindo yali yeetakula ngaomanyi nakona ku mukulu katono nabwasika naase obuzibu bujja ate baali boogera ku nsonga za nnaku mu lukuŋŋaana n'alyoka amwemwetuka n'atyetyemuka ne bagamba kiki kino ekiguddewo mukasengeraga nti ono kanswazizza ayinza okuwona zira kumwa kale nno abatulaba mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala tusinzidde wano ku Delta TV kituufu nnyo zirwazza ku mwaliro ogwokubiri okubeera nga tukuweereza
ebimu ku byafaayo eby'obwakabaka bwa Buganda wamu n'abajulizi ate nga butereevu Ndege Ramadhan agambye kwali ku lutambi lwaffe tukuwa ku butonotono ebiri na ono y'omu ku Ramadhan agamba yeewandisa mu nsiitaana ngambye kwendimba laba Ntege kwali olaba balamuzi kati wano tuli balala naye ate tujja kujja tuli balala ne luli Ntege tuwogera wano alinde naye wendejje be bana bayita mu kijoloto webale nnyo okuulaba era essaawa yonna Ntege tugenda bakowoola abagenda okuggulawo oluvunkano olusooka mwezi lwakumeka mu mwezi guno kituufu bwe tuva bwe tujjoloto butereevu tugenda kulangirira olunaku lwe tugenda ku mpewo butereevu ebeere ng'etambula era enteekateeka entambula muginoonye kubeera nti mujja kujja mutandike okuvunkana ono ye Ssempaka Abudu agambye munaffe mwebale kutwogerako naffe abamu tebatujjukira mubeera biramu naffe abasiraamu tulina abajulizi baffe abajulizi be basookera ddala era n'ekijjukizo kyabwe bw'oba ova ekyaluwajjala mu kibuga okkirira bwoti be basooka waliwo n'omuzikiti agambye mubasajja mwe mwebale kujjayo bwino mutukoze bulungi bubaka bwa WhatsApp Nareiso Hadija abasiraamu bazze nnyo Nareiso Hadija agambye mwebale kutuweereza naye nga munyumye bulala mu mitega abasajja ba Kabaka watyo bwagambye kituufu ate n'ekirala ffe tuli bannono tugendera ddala ku mulamwa kati tubeera tujjayo ekinyusi ate n'ekkanzu zaffe butereevu si kugamba ate bagitwazise ate tugenda kugizaayo kale naye nga Nalweiso agambye asinzidde ali Naluvule mwebalire ddala mwebale nnyo okubeera nga mutulaba ofunyeyo kubaka buli customized kakati njagala twongere okuttaanya ensonga eno eya Mwanga basamulekere Kirevu Ntende ekirala nga tujja kuwaayoko n'ebyafaayo yagenda atya ye engenda yavaawo atya Mwanga kuba yatuuka ekiseera ng'abazungu era tumwinako n'enjogera egamba okutwala omuntu nga Mwanga kituufu kwe kumutwala bubi nnyo ate mangu nga kaguddeyo mu njogera y'ensangi zino kaguddeyo akalimi kituufu kati abazungu bano yabalwanyisa nnyo nga laba bagala kumutwalako ggwanga nsi y'abajajjaabe era bosa katono nnyo oba olya akalembereza ketulinawo obwakabaka ketulinawo teyali Mwanga kubanga tuzze tulaba abakabaka bonna abazzeeko nga Mwanga avuddewo nga balinamu okulegeza bambi balegeza nga bakkiriza nnyo mu bintu ebyokutegeeragana n'abantu betwalise emirembe ate ye yagaana kyokajjukira ekinaaguyako amenvu kijira mu kususa ekisooka kisusa kituufu ate erisooka bwe kirisusa nga kirikuwa kiba kikujoze nnyo ate kikusikiriza kati wano nina obuyinza butereevu kumbe okulaba eryokubiri bwe kirisusiza kikumenyeddeko bumenyi ogenda okulaba eryokusatu kikugamba suulayo ebikuteera otyo eryokuna nga kiriridde awo nowoomanyira nti endali ekutte ku nsenke nali ndaba olumu ow'ekitiibwa Katikkiro nga nti ffe twaniriza buli muntu tukkiririza mu buli muntu ow'ekikula kyonna kasitabeera ng'awagira Ssaabasajja asusa kususa kwennyini omwana yayimba wano nti basusi bamevu kususa naye obwakabaka bwonna okitegera ekintu ekyo bubaawo nga tebwesembereza ebeera mbwa kituufu enkoko eba nkoko bwe kiri ate n'ekirala waliwo enjogera egamba nti mungo temubeeramu mmondo emmondo engongo nenamundaji otegedde akasimba bweba ekwagula togibuulira kubanga ne kabaka yenyininyini bakola bulungi okumuyita engo kubaka ensolo bakubuuza ensolo era mundo Obuganda ngo kyobola kabaka bamusumika eddiva eryengo ku mukono ogwa kkono Kasujjulubinga yali musumika n'olubugo namugamba nti kabaka gwengo gwe musota bano abasigadde bonna yena omubala gw'abalangira si bwe gute bwe kituufu gwengo gwe musota bano abasigadde bonna
buno busimba gwolingo nabadde nyumyamu ne jjajja omukulu w'ekika ky'ekinyomo yayogedde ekigambo ekya omutaka nakigoye n'agamba nti naye bannange abategeka empiira gy'ebika tebalina bwenkanya obw'ekintu atyo oddira otya ekinyomo n'okiteeka mu butono bambi mu butono bwakyo n'okiteeka n'embogo akanyomo kati osobola n'okukanyigira wano embogo erinnya ebinyoma 4 n'ebitalumu jajja ako kewayogedde kanyumidde nnyo jajja w'ekinyomo kewayogedde ako kalungi nnyo kakyasa jajja mbwere embogo ekinyomo bandikitadde nga nanseenene ebyo kale banyawo ne baseba batulaba bosa siibula tusigaze dakiika emu mbawa olukomo abeetaaga ebitabo bino muyite ku 078 599 343 eri 078 599 343 naye mbakoowoola muje wandise mwakule nume ennaku zigwayo lwakutaano luno lwe lusemba tetukyaweza wiiki wadde bbiri otegere ensonga eyo kati mujje kale nno yensonga eyo nze nno nsiibudde naye kambawemu katono nnyo analaba enkuba asooka bendano kyokka yeganya omunya taleka awombayo naye mwagaye notiga nannono n'olulasanga nasawuseemu eggono nze ogolulasanga enzizeemu akaayo oluganda muyisa otaliiko komo sekono tawanisibwa nfekkabyo olwaba engono kuma batulaze enkano guno omwana ogwawano gwavaako entalo kakula ntalo yatokeza muli akasassa yava gyabudde agala kugwefuga gwafuuka ndi banyata wakana kulya nusu bwalira lubanyano tusasula bwe yakuta bwe yatula mu ntebe n'atula ekikijama naye omusajja mukulu kibajja no bakibutongulu bannange takuta Uganda ng'erabye omulamu ekiyogo ekitontome ekyo mu bufunze ekitontome ekyo nkitontoma naye sikinnyonnyola njagala abantu bagula ekitabo kino kale bategeere bye ntegeeza tuyinza kusukka waawo mwebale nnyo mwebalire ddala akati katubatwale namugongo tubawe ebyo ebiriyo mbadde Saalongo Lusiba ku lwa program goloko katukole mu kanyomero kaffe kano tuwogere njagala okwebaza ennyo Derek ku kamera Hamani utakome mu control room njagala okwebaza Omulangira Ndawula okwebaza Patradisan Sebunya nga bwe tubadde wano okulanga program eno tugikuteekerateekera ebirungi bigwa byokya ntera okubaga bosa bwokuba ekitakaaba egokaba ekituufu bannange ebirungi birekwa mukkirize tubeerekereze olaba n'ensingisira yaleka omuwemba mazima ngane olunaku olw'enkya mu kanyomero kaffe ke kamu olunaku olwokutaano ffenna tuli awo sanga tubaagaliza olunaku olulungi era mubeere bulungi mweraba. Buloko katukule abadde akutuusibwako. Salawo olwaleero ofune Motor Comprehensive Insurance. Akasente aka katono konaaba okozesezza kajja kuwa emirembe. Funa Comprehensive Insurance olwaleero okuva mu kampuni za insurance ezaweebwa olukusa oba genda ku website yaffe ku ira.go.ug. Eno ye Delta TV tukole. Omupiira ogw'ebigere n'okubaka wakati wa Delta FC tukole Begombe nga 7/6/2024 tuli ku kisawo kya All Saints Sanga Church of Uganda Tikalu Sanga Matugga Buambo Kiryamuli Wambale Kavule Nasse Migadde Mwererwe tosuba abakozi ba Delta TV bonna